Omwezi oguwedde abakozi ba kampuni y'aba China eya Evergreen Wood Industries beekalakaasa olw'embeera embi mwe baali bakolera omwali okukubwa, okugobwa ku mirimu, okulemererwa okuliyirira abakozi abafunye obuvune ate nga baali tebafuna bintu bitangira kufuna bulabe nga bali ku mirimu. After that, and then they take me to Mengo Hospital. Njagala abantu abalwanira eddembe ly'abakozi baveeyo batuyambe nange kennyini bannyambe. Abakozi bano balaba embeera eyongera okwonooneka kwe kuddukira ewakulira ekibiina ekigatta abakozi mu ggwanga kinnotu USHER OWERE okubataasa ku mbeera eno n'assinkana bakama baabwe era ne babaako bye bakkaanyaako. Balina okubeera ne overall, balina okubeera ne ekigira ku mutwe, balina okubeera n'ebintu ebibayamba mu bulamu bwabwe Gambuuze. Oluvannyuma lw'enzikiriziganya yatuukibwako, OWERE yabawa ebbanga lya ssabbiiti 2 zokka nga bakoze ku nsonga z'abakozi wamu n'okuzza abo baali bagobeddwa ku mirimu n'okuliyirira abakoseddwa. OWERE azzeemu okuwuba olubu lw'ekigere mu kampuni eno okulaba obanga ebyakkaanyizibwako byateekebwa mu nkola era asiimye Abachina olw'omulimu ogukoleddwa mu kuwuliriza ensonga z'abakozi n'okubagulira ebikozesebwa n'asaba abakozesa bonna okukulembezanga obukuumi bw'abakozi nga bali ku mulimu. Eri abakozesa bonna nti babeere bulindaala balabe nti omukozi yenna ateeka okufuna ebintu by'okukozesebwa n'okulaba nti tebatulugunya abakozi bafolowinge amateeka nga bwe gali suppose okubeera. OWERE era asabye minisitule etwala abakozi okunyikira okulambula kampuni n'amakolero ez'enjawulo okulaba nga abakozi bakolera mu mbeera eyeeyagaza. Sagala kuddamu okulaba nti abakozi batulugunyibwa. N'ekirala njagala kulaba nti buli factory, buli workplace balina ebintu ebyokukozesa nga abakozi bakozesa ebintu ebibatangira okulaba nti tebafuna buvune mu webakolera. Ggwanga akulira abakozi mu kampuni ya Evergreen Wood Industries agambye nti ebintu 75 ku biruma abakozi baabwe babikozeeko era ne yeebaza OWERE olw'okuyingira mu nsonga zaabwe n'agatta abakozi wamu n'abakozesa yeeyamye okukola ennyo okulaba ng'atuukiriza ebyetaago by'abakozi baabwe byonna. Before last time he come here we have a lot of things, a lot of issues too, so but today we are happy we have solved I think maybe a 75% problem. So this is very good things. Wycliffe Kamanzi omwandiisi w'olukiiko olufuzi olwa kampuni eno agamba nti abakozi babeere bagumu ku ky'obukuumi bwabwe n'eddembe lyabwe kubanga buli kimu kati kiri bulungi. We want our workers to remain working with us. We want at the same time their rights to be observed. Kati kampani etuwadde era tugenda kuba tubyambala okwetangira emirimu gye tubeera tukola obutafuna bulabe n'okubanga tetufuna buzibu bwonna bwonna. Stella Nandawula ne Irene Mirembe, BBS Terefina, GYOTOBADDE.